Bino bye biziyiza emikisa gyaffe ng'abaana ba Katonda. Era kugera ku bintu nga 7 era nzikiriza Katonda mu bino 7 ati tojja kufunamu kyolaba nga gwe kyekiziyiza obulamu bwo okulaba ng'okwata ku mukisa wa Katonda. Twebaza Katonda olw'ekigambo kye kubanga mu kigambo kye mwe twenoonya ne twezuulira. So ngenda gabanako ebintu nga 7 ebiyinza okuba nga biziyiza emikisa gyo ng'omwana wa Katonda. Nkugambye nzikiriza mu bino ebintu 7 kubanga waliwo ebikuhindalinga ati tojja kufunamu kimu ky'onaabanga olina okuba nga okolektinga mu bulamu bwo okulaba nga olaba ku mukisa gwa Katonda. Number 1, ekintu kye bayita obutasonyiwa. Kino mwena mukimanyi bulungi nnyo. Obutasonyiwa kintu kibi nnyo. Obutasonyiwa busobola okukuleetera okuyitwako emikisa gyo. Obutasonyiwa busobola okuleeta essaala z'okukwatibwa nga tezigenda maaso ga Katonda. Okay? Kubanga Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo kya Matayo 6:14 n'agamba nti bw'otasonyiwa naawe tolikola ki? Tolisonyiyibwa. Bw'otasonyiwa abantu ebyo bakoze naye togenda kubanga okola ki? Togenda kubanga osonyiyibwa. So kikulu nnyo okubanga osonyiwa. If you don't forgive others, your heavenly Father will not forgive you. So yiga okubanga osonyiwa. Essaala zo tezigenda kukwatibwa. Waliwo omuntu gw'osanga nze oyo omuntu siri musonyiwa ku ekyo kye yakola. Omanyi bye wakola Katonda? Oba gwe lwakuba nti ku standard yo ku minzaani olaba nti bitono. Okay? So Mukama wabanga yakusonyiwa naawe kigwanidde okusonyiwa. Okusonyiwa tekuyamba oli gw'osonyiye. Okusonyiwa kuyamba gwe kutereeza mutima gwo ne Katonda mulemu okubeera mu bitterness bulamu bwo. Lwaki? Otuyita obukaawu. Lwaki? Omuntu obanga tomusonyiye kati nga nze nga tonjagala bw'ondabako oba owulira bubi kireetera omutima gwo kubanga ofuna bitterness muli munda. Obukyayi. Ate Bayibuli egamba kyamuganda we ng'amaze okumutta. Kyetera okuba ng'ossa omuntu mu mutima gwo. Jjukira Katonda atula mu mutima gwo. Owulira ennugu singa nfuna ekintu ekirungi ng'obadde tonjagala nga wankyawa. Wenfuna ekizibu owulira essanyu kati gwolozo gw'omutima guba mulungi maaso ga Mukama wadde ng'omuntu aba teyakola bulungi. Omutima gwo nagwo guba mubi. So okusonyiwa kiyamba gwe Bayibuli kyeva tugamba nti enjuba ereme okugwiranga ku busungu bwo. Kitegeeza whether bakwetondedde oba tebakwetondedde okulaba nga olunaku teruggwako nga tosonyiye muntu oyo ate musonyiwe as fast as you can. Olina okutuuka ku point nga tobeera muntu abeera easily offended nga buli kaseera gwe banyiizanyiiza buli kaseera balina okwetondera awo vaawo okulinda abantu okwetondera obeere ng'osonyiyirawo ku lw'obulamu bwo. Essaala zo zireme okuziyizibwa mu maaso gaani? Mu maaso ga Katonda. Number 2, ekiziyiza omukisa gwaffe mu maaso ga Mukama kye tuyita okubuusabuusa. Kyetukubuusabuusa n'abasinga nno temukitegeera bulungi. Okubuusabuusa kwe kutya? Jjukira Bayibuli tugamba nti okukkiriza kwe kuleetera ebintu bye tutalaba n'amaaso go n'obifuula ebiriwo, ebitaliwo n'obifuula ebikola ki? Ebiriwo. Kati okubuusabuusa kwe kulwa ebyo by'obadde olaba ng'obirabanga mu buliwo naye nga tebiriwo. Bw'otuuka n'oba nga tobirabawo n'oba nga obidisipayizinga n'oba nga weenyooma n'oba nga teweeraba nga akifunye ky'obadde osabira, manya okukuba kubuusabuusa. Bayibuli egamba bwe musaba mukkirize nga muweereddwa. Kitegeeza nti buli w'obuusabuusa oba tokkiriza. Kati omuntu asaba nakkiriza nti aweereddwa newe batanaba kukira basawo oyo akkiriza nti Mukama Katonda awulidde era agenda kumukolera. Okukkiriza kwe kugenda okumuyamba. Ebimu ku byasinga okusanyusa Yesu kwe kubanga abantu baali balina okukkiriza okwenjawulo. Yo kukwasanyusanga nnyo Yesu. Omukazi ow'ekikulukuto yeewuunyisa nnyo Yesu okubanga yayita mu bantu bonna n'agamba ne bwe nnaakoma obukumi ku kyambalo. Omusajja yali omusirikale yalina muddu we nga mulwadde, mujaasi we nga mulwadde. Bw'ejja eri Yesu yeewuunyisa Yesu yamugamba weetaaga kwogera bwogezi kigambo. Lwaki? Kubanga I understand authority. Nange ntuma ono n'agenda. Mugamba jangu najja, mugamba akomawo n'akola ki? N'akomawo. Yeewuunyisa nnyo. Si Yesu abantu abamu omwewuunyisa lwa kukkiriza. Era ndi gwesonyiwa ebibi olwa mikwano gye okubanga balina okukkiriza kungi okuleeta omulwadde mu maaso ge n'agamba nti ebibi obisonyiyiddwa. Lwaki? Lwa kukkiriza. Bayibuli egamba mu kitabo kya Ibraniya essula 14:6 without faith it is impossible to please God. Nti awatali kukkiriza tetusobola kukola ki? Kusanyusa Katonda. Osoma mu kitabo kya Yakobo essula 1:6-7 awo Bayibuli egamba nti oyo abuusabuusa talina kagenda kufuna. Tosuubira kufuna kintu kyonna ng'okola ki? Ng'obuusabuusa. So kati bw'abuusabuusa manya nti tolina ky'ogenda kufuna. Ebyo si bigambo byange. So bw'obanga mukwano gwange tuyagala mikisa gyo gikwatibwe, bw'obanga osaba kkiriza ng'oweereddwa. Obanga osaba kkiriza ng'okoze ki? Oweereddwa mundaayo.
era Bayibuli egamba ekyo kigenda kubeera kikyo era ogenda kukirabako. Ekyokusatu ekituleetera okuba nga tuluzinga emikisa gyaffe oba nga tufiirwa emikisa gyaffe ng'abaana ba Katonda, obutagondera ddoboozi lya Katonda. Okimanyi bulungi nnyo osaba Katonda akuyambe, kati Mukama n'akuwa instruction egenda okukusumulula naye n'ogaana okugigondera. Okay? Nojjukira Naamani yalina ebigenge nga tewali muntu yenna asobola kubiwonya, abasawo bonna nga tebasobola kumuwonya. Ne bamuwa instruction agende yebbika emirundi 7. So bwe yali akoze amalala awo ng'agaanye, taba na kuba abantu bamuyamba ne bamugamba ssebo singa bandigambye ng'amalala gakoze gali gati, ng'agambye nti ekidiba kye bamugambye okwebbikamu si kidiba kirungi. N'agamba kale singa bagambye nebbike mu bidiba ebisinga obulungi, bamuwadde instruction yakwebbika bwebbisi emirundi 7 awone. Yavudde ewuwe gye yava ng'azze kunoonya nnabbi amuyambe. Bwe yatuuka ewa nnabbi ate n'atandika okukolerayo amalala. Twebaza Katonda ku lwa mikwano gye gy'ali naye gy'amuyamba neyebbika n'awona. Kati waliwo ebintu Mukama Katonda asobola okuwa instruction nga yegenda okukusumulula ate n'ogaana okugonda. Mu kugonda mulimu okugondera ekigambo kya Katonda, okugondera amateeka ge, n'omanya nti bino Katonda byayagala n'otambulira mu ebyo ogenda kuba ng'olaba omukisa. Naye ate waliwo n'instruction Mukama z'asobola okukuwa oba mu kirooto n'agamba kino kisigire kyetaaga kusiga. Bwe n'ogamba nja kusaba nnyo. Oluusi n'agamba Mukama kino kyetaaga kubuulira njiri. Nga bw'onaagenda okubuulira enjiri ng'ekintu ekyo kikutuka. Bwe n'ogaana n'ogamba nze nja kusaba nnyo, nolemera ku ekyo okusaba nnyo kulungi n'okufulumya instruction za Katonda kintu kirungi nnyo ddala. Samwiri ekisooka essula 15:22. Waliwo omusajja gwemanyi bulungi gwe bayita kabaka Sawulo. Mukama Katonda yamugamba agende azikirize. Bwe yatuuka eri n'ayeyawulako ensolo n'eyawulirako abakyala n'abaleeta. N'agamba nti ensolo agenda kuwa izimu mu maaso ga Mukama nga ssaddaaka. Alabiza adde nungi okuwayo nga ssaddaaka mu maaso ga Mukama. Ne bamugamba ssebo, obedience is better than what? Sacrifice. Nti okugondera Mukama kisinga ssaddaaka z'owaayo. Okugondera Mukama otambulira mu kigambo kisinga ssente z'owaayo mu kanisa, kisinga abalema abanaku b'oyambye. Okugondera Mukama. So okugondera Mukama mulimu omukisa gw'amaanyi nnyo. Okugondera Mukama oba olaga nti obutya. Bayibuli egamba okutya Mukama mukimanyi bulungi nnyo nti amagezi mwekola ki? Megasookera. Ogenda kulaga otya nti otya Mukama? Kwe kumugondera, teri kirala. Ekigenda okulaga nti okola ki? Otya Mukama. Si kukaaba nnyo, si kusinza nnyo n'okaaba nedda. Kutambula mu biragiro bye ng'obyekuuma kitegeeza otya Mukama. So okugonda kintu kikulu nnyo ddala. Muyige okugondera Katonda. Omanyi kintu Katonda takyagala kireke, towalaza mpaka. Mukama bagobye ku kintu kireke, waba mpala agigobyeko muwala gwe empale gireke. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Waba alina kyakugobyeko n'agamba kino kireke. Waba alina omuntu gwagobyeko nti boyi muleke. Ojja kusaba nnyo, ojja kusiiba naye batogondera Katonda. Togenda kulaba ku mukisa gwa Katonda. So okugondera Mukama kintu kikulu nnyo ddala. Olwenga ebiragiro bye, oledde by'osoma mu kigambo kye ne command zizaakuwa zigenda okuyamba okuba nga okola ki? Osumululwa. Naw ekyokuna kibadde kiri kyakusatu. Ekyokuna ekiyinza okuba nga mukwano ekiziyiza emikisa gyo kituyita amalala. Njogedde ku Naamani. Naamani ssebo yali ameza amalala ow'ebigenge, era ameza amalala ssebo. Nga bagambye nti mikwano gye gyamuyamba okuba nga ayitawo. Naye ssebo yali akoze ki? Ameze amalala mangi nnyo. Osoma mu kitabo kya Deuteronomy ky'amateeka essula 17, Bayibuli egamba nti olemenga okugamba nti nno omukono gwo n'amaanyi go gakoze ki? Gakuleetedde obugagga. Olaba nti ng'olina ebintu. Obuulya wasoma, olina digiri, Mukama oluusi akuwadde akalimu akaleeta ku ssente eziwerako, oluusi gw'omu ku basinga okufuna ku ssente ennungi ku kkanisa y'obeera. Gamba oliga aweereddwa omukisa. Olemenga okulowooza mukwano gwange nti ebyo ebitabo by'olina bireese omukisa mu bulamu bwo. Olemenga okulowooza mukwano gwange nti family background eyo gy'olina ennungi oba mu family ennungi nti mukwano gwange bigenda okubeera nga bikweyimirira mu bulamu bwo. Olemenga okulowooza ebintu ebifaananako bwe bityo, ebirowoozo ebifaananako bwe bityo ng'omwana wa Katonda. Lwaki? Kubanga buli w'obeera ng'obwesige bwo obutaddemu ebyo, manya nti nno mukwano gwange obujje mu Katonda. Saawa yonna bizibu okukutuukako. Bw'obanga oyagala okutambula obulungi ne Katonda yeewala ekintu kyonna ekikuleetera amalala. Abamu Mukama Katonda bagambye bakoze bulungi, oluusi w'okuŋŋaanira, oluusi abantu b'obeeramu bakusitula waggulu. Omanyi bano abantu batusitula.
obaka kantu akalungi koina buli mtu ayagala bere mukwano gwo mtu ayagala kubeera nga akutendereza kuwana buwanyi kubanga asubira ina kyagenda okujja ko maybe connection maybe kasente maybe asubira mbuli olumu oli muyamba abantu ne bakusuuta ne bakwetera okumera amalala wegendereze mukwano gwange buli muntu yenna akuwaana statement ebeerengemu ekitiibwa kya Mukama ngero kiddiza Mukama ekitiibwa kyani kya Mukama ngero kimuddiriza ddala weewalenga nnyo okubanga bakwetera okumera amalala ekyasuula sitaani kwali kumera amalala mabi nnyo amalala gakwetera okulya nti oli wawaggulu okusinga abantu abalala bonna gakwetera okulya nti oli wanjawulo naye nga toli wanjawulo n'akamu maaso ga Mukama bayinza okuba nga balowooza oli wanjawulo ne maaso ga Mukama toli n'akamu standard yemu Mukama gyagenda okuba nga akola ki akupimirako. In fact Mukama gyako mu posture beera very humble kubanga otherwise ebintu byennyini by'olina okufuukira obuzibu mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba nti kyangu nnyo enjovu okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga ogenda mu bwakabaka bwa Katonda. In fact okusinga ababeesiga obugagga ogenda mu bwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Kubanga beesiga bugagga, they have their pride mu byo balina mu ssente zaabwe mayumba gaabwe balowooza bali safe nnyo. Ekikola ekyo ng'omwana wa Katonda subscribinga ku eno channel Kona Kade selecting all. Bona ekikola ekyo gyaba tomisinga video zaffe zeteekayo omasito buli lunaku ono ku YouTube channel yaffe ate ne programs endala ezibeera kuno ng'ez'ebirooto. Subscribinga Kona Kade selecting all. Bw'oba olina kyagala okuba ng'onoonya genda mu YouTube channel yo okinoonye topics zonna zetwogeddeko yakuba ng'oziraba. Leka mu kyonna kyagala okumanya ntekako Brothers TV. Emikyano yabalokole bannange naye nga buli mutena wetaaga okuba nga oyiga kitwagala ozikirire lwakubula kumanya. Ekirala ekitwetedde okubanga emikisa gyaffe gikwatiddwa kye bayita obukodo. Emmeme gabagaba Bayibuli egamba enaagejjanga. Blessed are those who give than those who receive. Taweddwa omukisa oyo awaayo okusinga oyo akoze eki oyo afunye. Bw'oba omuntu yenna olina omuntu yenna gw'obuleesinze n'omuwa ekintu naye nti gwamuwadde gwamubuleesinze gwayambye omuntu oyo oli wa mukisa nnyo okusinga ono ate gw'oyambye mu maaso ga Mukama. Okay, so kintu kye bayita obukodo abamu Mukama Katonda babuleesinze ne muli bakodo nnyo ddala. Muli bakodo nnyo abamu tuli bakopi nnyo. Some of you are selfish to yourselves, selfish to others. Oli mukodo eri obulamu bwo, oli mukodo eri abalala kakati n'onyweza kunywezeza nti sikakola ki sikata yo mukubaako kunyweza ngamba nti sita togenda kubanga oyanjuluza engalo ze eri abantu nti mukwano gwange oyinza obutafuna mukisa. Situgamye nti banikwata byonna byolina bigabe. Yesu yagamba omusajja nti tunda byonna byolina ngoberere. Instruction Yesu yali amuwadde yali genda muyamba nnyo omusajja oyo okugaggawala ate n'okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Naye alowooza nti Yesu ayagala mujjako obugagga bwe ng'ate si bwe kiri kubanga Yesu yatukakasa n'atugamba nti wali aleka muganda we maama we oba kintu kyonna kyaleka ku lulwe atagenda kuyingira atagenda kufuna 10 ku nsi embugumu 10 n'ebiseera ebijja obulamu bukola ki obutaggwawo yali ajja kufuna kuba yagala ategeere who is the source. Ye ng'omuntu oba ategeera nti Katonda ye source. So this guy took pride in himself n'alowooza obugagga bwe nti kyama nnyo gyali neerabira Katonda agaba obugagga. Bwatyo bwe yaluuzinga obulokozi lwa bintu. Mukwano gwange leka ebintu Mukama byakuwadde omukisa Mukama gwakuwadde gulimu okufuukira obuzibu olimu gwabanga Katonda. Yiga okuyamba abantu, yiga okinvestinga mu mirimu gya Katonda kubanga bonna kikola ekyo Bayibuli egamba nti weeterekera ebyobugagga mukulu etali mubbi yadde ennyingi. Kitegeeza nti obanga mu banka ye ey'eggulu olinayo kasente olinayo ebyobugagga byo bingi bw'ona awanika emikono Mukama Katonda njagala kino agenda kebera kwa kajjo nga waliyo akaliyo ntero bagamba nti amuwanika emikono mikalu ogenda okebera Mukama njagala kino agamba siina kyendaba eno kyengenda ku multiplyinga kuweereza ekyo ekisukundiddwa eky'omuyika kyagala okuwa naye nga ggwe tolina kyokozeewo. So mukwano gwange okwanjuluza engalo zo okulaba ng'olina abantu b'oyambako osanga mulekwa nga talina school fees ng'osobola omuyamba muyambe weekulaakulanye naawe kennyini naye baaka abantu b'oyamba baaka abantu b'okwatako abatalina byakulya tubaliise. Yesu atugamba nali muyala temwandiisa nali mukomera temwannambula. Eddiini Yesu gyamanyi eyo yakuyamba abantu era obanga toli muntu ayamba nti mukwano gwe Yesu ayinza n'okukugoba ku lunaku luli nga mugende nze wendi mwe sibamanyi lwaki kuba temwayamba abantu. Learn to help people. N'ebyo Katonda byakoze ki byakuwadde tobeera muntu mukodo. Point endala yenja okwongerako ekituleetera omukisa gyaffe okubanga giblockingibwa
so kubanga gikwatibwa ekintu kye bayita ekibi. In fact yandibadde point number 1 kye bayita ekibi. Ngera bw'okiwulira nti kibi, ekibi kikudisconnectinga ne Katonda. Wabula bwe kya disconnectinga Adam, kimu disconnectinga ne Katonda n'adduka ne yeekweka, kibi kikuleetera ekiswalo. Bayibuli mu kitabo kya Isaya sura 5:9 olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri, Bayibuli egamba nti omukono gwa Mukama teguyimpadde n'okuyinza ne guyinza kulokola, so n'okutu kwe tekugadde n'okuyinza ne gutakyayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bye bikwesezza amaaso ge n'atayagala kuwulira. Kibi nnyo nnyo Katonda okubanga yeekweka gy'oli n'atayagala yadde n'okumanya n'atayagala kuwulira. Ekibi kyeta Katonda okwekweka mu bulamu bwo n'omunoonya n'omuyita n'abanga ataliiyo, naye ng'asazeewo on purpose okubanga tajja lwa kibi ekiri ku bulamu bwo. Naye bwe weenenya ne weetukuza amaaso ga Mukama n'omukabira with a sincere heart n'akunaza n'akutukuza, awo nga mutambula mwenna. So ekibi kireetera emikisa gy'omukwano okubanga giblokingwa. Buli Mukama wabeera nga tawulira ssaala yo obeera osaliddwako, tewali akyagala. Twagala tutambulire in perfect harmony ne Katonda waffe. So Mukama Katonda aba ayagala tudde gy'ali. Obanga waliwo ekibi kyonna ky'olaba mu bulamu bwo, teweesalire musango, gwesalire nga okutwala mu kwenenya, weesalire nga kola ki? Kutwala mu kwenenya. Bayibuli egamba ennaku mu Katonda ereeta okwenenya okutejjusibwa, ennaku mu nsi ereeta ki? Bayibuli egamba ereeta kufa. So obanga owulidde ennyiike ku mutima gwo oba Katonda, genda bugenzi maaso ga Mukama weenenye. Ne tokkiriza kibi kwawula ne Katonda, tokkiriza kibi kubanga kikuleetera okuba nga oblokingibwa mu access ku bwakabaka bwa Katonda. Emikisa gyo gibe nga gikoze ki? Nga giblokingiddwa. Ekibi kiri very 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 dangerous. That's why kyaleetera ne Yesu okuba nga afa ku musaalaba, tulokolebwe tusobole okuba nga tuyingira obwakabaka bwa Katonda. Mukama yandibadde akireka bulesi noba kyamuyitira okuba nga kkawa nasolovinga ensonga eyo, nti mukwano gwange weta kuba nga otereeza obulamu bwo ne Katonda. Omusaayi gwa Yesu weegule, ekisa kikyaliwo. Bayibuli egamba kyadde ku ntebe y'ekisa, bw'anaakoma ajja kujja nga mulamuzi nga tewakyali bya kisa yadde. So mukwano gwange okulaba nga otereeza obulamu bwo nimu kubanga bayitirwako. Obanga olipya subscribingako nakadde selectinga all, onaakikola ekyo ojja batumisinga video zaffe zeteekayo almost buli lunaku. Point naginja okusembyayo ey'okubanga mukwano gwange osaba obutakoowa. Okay, bangi mwina bimwagala kuva ewa Katonda. In fact mwenna ffenna tulina bitwagala okuva maaso ga Mukama Katonda, naye obuzibu obuliwo osaba liru n'okkiriza liru nkikwatako liru nkitwala, ogenda okira ku makya nga tokirabako n'oggwamu amaanyi. Bayibuli egamba kubanga tusaba okukola ki? Obutakoowa, praying without ceasing. Basesalonika 5:17. So ekisooka ndoza 5:17. Praying without what? Ceasing. So saba mukwano gwange ne Bafilipi, Bafilipi ziti so esooka Bafilipi 4:6 paka 7 awo. Bayibuli tukubiza okuba nga tusaba constantly. Onaakikola ekyo ojja kubanga mukwano gwe obwengula bw'obuggule. Kati obwengula bubeera buggule, kitegeeza nti ebitereke byo bigenda kubanga biyitawo. Daniel yayingira mu kusaba n'okusiba ndyabo ekyokulabirako kimu kyokka. Ennaku 21 ng'alina kyasabira maaso ga Mukama n'okwegayigira. Daniel yali musajja mutuukirivu nga tatambulira mu kibi. Naye ssebo olunaku Bayibuli egamba yasala okweyombeka maaso ga Katonda, ekiragiro ne kifuluma ne basindika malayika aleete feedback. Naye ate malayika n'akwatibwa for 21 days mu bwengula. Olunaku lwasemba olunyini lwava mu kusaba n'okusiiba, malayika lwatuuka. Kati gwakomye ebisibo wakati simanyi. Gwasaba Katonda leero n'osuubira nti ekyangenda kifuna bwe kiba tekize n'obivaako simanyi. Bw'abanga Daniel yalina okulina paka ennaku zaali atadde maaso ga Mukama mpaka ku lusembayo, nga ku lusembayo lwe yafunira obuwanguzi. Manya naawe olina okulemerako mpaka ku kisembayo. Obanga ogenda kuwangula nga buli dakiika 3 toyinza kumanya. Kati mukwano gwange you shouldn't give up. Bw'okola okusalawo ku maaso ga Mukama n'osaba manya nti Mukama awulidde ne feedback azikoze ki? Asindise. You have to contend in prayer okulaba nga mukwano gwange okikwatako ekyo ky'obadde olina okuba nga okola ky'osabira. Bangi munegerekitinze esaala, ate esaala etambula wamu n'ekigambo kya Katonda kubanga tusabira mu kwagala, tusabira mu kigambo kye. Bulamba gamba togenda kusabira ekintu kyonna, sooka onoonye ekigambo kya Katonda kyogera ky'ogenda okusabira, osabe ng'osabira mu kwagala kwa Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kiramu ate yakikoze nga kyandikwa mu Ibraniya 4:12. Bw'otyo bw'ogenda okulaba omukisa mu bulamu bw'emikono bye njagadde okugabanako nammwe olunaku olwaleero.
kona wano waggulu kangateko wano ka video kona wano waggulu ka video agenda okulaga abalokole bakwatiddwa mukono gwa Setaani. Abalokole bakwatiddwa kona wano waggulu binakola ka video ako. Nkwano mbere bulungi mera batsigani Brothers TV nibagita The Chosen Generation. Bye bye.